Can you pick those papers? Can you pick the papers? Intelligence, pick papers. You want the papers, Maliriza obusawo era ne bamutikira mu mwezi gw'omukaaga nga 13 kati ne bali ennaku zino zonna babadde balaga obutali bumativu ku nsonga y'okubasasula nga bagamba bajja kukolera obwereere n'ate ng'abaana baffe engeri gye badde babonaabonamu nga basoma tebayinza kuwulira mirembe nga babagambye okukolera obwereere kuba naffe batumenye naffe tetukiwagira era batugamba nti tugenda kukolera bwereere naffe tuwulira obuzibu tetukiwagira kuba abaana baffe wakiri gavumenti yali badde wakiri ebawaayo miliyoni nga 4 naffe abazadde ne tufuna ku ssanyu kuba tuteekamu nga tulowooza okufunamu naye bw'owulira nti omwana agenda kukolera bwereere ate n'avaayo okujja okwogerako okulaga obutali bumativu bwe ku kukolera obwereere ate ne bamukwata ne bamusiba kuba owange nakati ali mu kkomera ye Jeni Nantege abaddewo wano wennyini ye muwala abaddewo y'omu ku abo ababaddeyo munda abo naye nga yava ewaka ye Nantege Jeni babatikiranga 13 ogw'omukaaga ku KIU e Bushenyi ne babagaba okugenda okukola ne bamugaba embaale mu lifaalo y'embaale naye nga bagamba tebagenda bawa ssente abazadde ffe tubalabirira naye ng'ate abazadde naffe tetukyalina ssente kuba tubadde tubaweerera nga tufulumya ssente nnyingi kati bwe yali ava ewaka yangamba kati tugende maama twogere ku nsonga zaffe kuba maama tetujja kukolera bwereere naffe twagala kulabika bulungi omusawo tasula bubi ate omusawo talya bubi nze sijalimba nti saamanya namanya era yangamba tugenze kwogera ku nsonga zaffe basobole okutuwa ku kasente naye tubadde tusaba gavumenti mu butuufu abaana baffe bawe ku ssente teri musawo ayinza kukolera bwereere ng'asiiba akola asula akola naye ng'akolera bwereere nga muzadde we nze musasula omuzadde nze nkolera ennima emmwanya ate nno gensasula omwana gy'akolera kiba tekisoboka mu butuufu gavumenti bw'eba esobola ekkirize n'abapalamenti boogere ku kiteeso ekyo bateeseze abaana baffe babawe ku ssente kuba naffe abazadde tubaweeredde obatuusa ku ekyo nga tubasuubiramu birungi so tetubasuubiramu kubeera ng'ate ffe tubasasula omusaala gavumenti gwe yali basasudde. Amannya gange yenze Dr. Lutaya Musi Andrew omukulembeze w'aba intern doctor abasawo abamaliza emisomo gyabwe ku university nga baddako omutendera gw'okujjanjaba abalwadde ogusookebwako. Tuli basanyufu olwaleero nti kooti esazeewo ekituufu, kooti erabye amazima, eggwanga liribadde lyogera abali wansi ababodaboda abali mu katale abali mu offices enjawulo ba TikTok ba influencer bonna abadde bagamba nti abasawo basasulwe nabwe kito ne kooti n'ekiraba nga kigwanidde. Tuli basanyufu nti kooti ekkiriza 8 abasawo abakwatibwa emabega kaawo nga boolesa obutali bumativu bwabwe ku nsonga eno nti mbutuufu bateereddwa ku kakalu ka kooti ak'obuliwo ak'emitwalo 2 buli omu ne miliyoni 3 oluvannyuma. Nekino tekirina kutumalamu maanyi wabula okukakasa nti nno ensonga eno ne kooti egirabe nga yansimba aba cabinet musobole okubaako kye muteesa n'abali mu parliament abasawo gye bakoma okubeera eno obujjanjabi gye bukoma okukendeera. Dr. Chris Baryomusi gye buvuddeko yali embalala mu ddwaliro lya gavumenti. Baryomusi bwe yagenda embalala
abasawo be yasanga nga bataasa abo abali ku bubenje, abo abali ku mugo gw'entaano okufa oba okuwona, mu butuufu bali basawo ba intern doctors. Omuntu akola omulimu ogufanaganako bwe gutyo tosobola muyita muyizi. Omuntu ataasa abalala okugenda ku nnyimbe n'okuziika abantu kye twali tukola mu kaseera ako mutuufu agwana okusasulwa. Abasawo bano ng'oggyeko kuba nti bali mu internship kye bagendamu nga bamaze okusoma emisomo gyabwe ku university, wabula ate bali ssaawa zino bali kubikka omuwaatwa oguliwo mu malwego ga gavumenti omutali basawo, nti tuli kubikka muwaatwa ogwo. Omuwaatwa oguliwo teguva ku basawo butabeera mu malwaliro nga bwe kigambibwa, wabula omuwaatwa guliwo kubanga abasawo abali mu malwaliro tebamala, tebatwalayo bamala. Era nabwe kityo bw'ogenda mu malwaliro ssaawa zino ojja kukizuula nti n'abasawo abaasigalayo abatonotono emirimu gibasuseeko. Abantu abeetaaga okulongoosa endwadde ezitali za buliwo bali kudda waka, era beetaaga abasawo okuba nti ssaawa zino gye tuli. Kati gavumenti tubakoowoola, naddala Oweekitiibwa Pulezidenti Yoweri Museveni atukulembera, tugamba nti tuweeyo akadde tujje gy'oli tunnyonnyole ensonga zino mu maaso go ffe ng'abakosebwa, kuba tulina okulowooza nti abajja gy'oli okwogera ensonga zaffe tulaba nti tezikutuukako bulungi. Okusookera ddala kooti eriwo kuteeka mu nkola constitution kyegamba, ate era kooti eweekitiibwa eddembe ly'obuntu. Kooti tegambye nti omusawo tokkirizibwa kwogera ku bikunyigiriza okuva na leero, kuba ddembe lya bwebange erimpwebwa ssemateeka okwogera ku nsonga eziba zinyigiriza. Era tugendagenda mu maaso nga twogera ku nsonga zino tusobole okulaba nti abantu bongera okitegeera. Mu ggwanga lino buli omu si musawo, however ebintu by'abasawo bikyukamu. Bwe twogera ku internship ekijjira mu balala nti omuntu alina kuba muyizi okukola ekyo, ye taate eruuyi lwaffe olina kusooka kumaliriza misomo gya university. Mu ngeri emu kankose olufuutifuuti oli postgraduate intern trainee. They said that they shouldn't involve themselves in demonstrations again. It was clear that one bail condition is that don't actually agambye nti don't do that offense again. Ngalinga yabasalide already kitegedde kitegeeza nti kati bw'oyimirira wano plaque. Miwaatwa egy'okwogera ku nsonga zaffe mingi. Tetulina muwaatwa gumu gwa kuyimirira ne tuwanika ebipande. Mutulabye emifundo eziwera tubayise bannamawulire, olwali tubayise mu kooti naye tubadde nga twogera eri bannayuganda mu conference ez'enjawulo. Amaloboozi gaffe gatuuka wala nnyo n'okusinga nga tuwanise ebipande. Ebipande bigenda eri paalamenti ne bekikwatako. Ssaawa zino njogera eri eggwanga, kakati nzikiriza nti tugenda kwongera obbayita okutegeeza eggwanga ensonga zino ne bekikwatako. Kabweru Wilberforce era nga nze omumyuka wa President wa Uganda Medical Association. Okusookera ddala twagala kwebaza abantu bonna abayimiridde naffe, family y'abasawo bonna. Abasawo tulimu ba doctors, ba nurses, pharmacists ne ba dental n'abalala. Ffenna tuyimiridde wamu nga tujja okufuna beiro eyaba badokita baffe abaali bakwatiddwa wiiki ewedde ku Lwokutaano ne batwalibwa mu mbuzi ekogga. Olwaleero batuwadde beiro nga tugenda komawo nga 21 ogwa September. Naye tetusamuka kubeera gavumenti naye tukyagisaba nti twetaaga ebikozesebwa, kuba okusingika omusawo agenda okukola nga talina bikozesebwa kiba kizibu, era luno lutabaalo nti lwa nsonga nti Kabweru ngane Kampala wonzijawo n'entwala Moloto, yesirina wa Luganda wange, yesirina nyumba, yesirina nnimiro ya kujjamu byakulya, yesirina dduuka lyenzijjamu byakozesebwa, nesirinayo airtime. Kiba kikakata ku gavumenti okutuwa ensako okumakinga sure nti tuba tukola ng'omutima guli wamu. Tetuli nti tulemeddeko bulemezi, naye kya buntu bulamu okuba nti omusawo ali patriotic. Obwedda bambuza ekibuuzo nti tuli patriotic. Abasawo bali patriotic nnyo kuba ffe tulekawo abazadde ne tujja ne tujjanjaba abalwadde nga tetudidde na ndwadde kutukwata. So tulina omutima gw'eggwanga.
bulungi nnyo ku mutima ne mu birowoozo ne mu nkola yaffe yonna. So tusaba nammwe bannamawulire nga muli ano n'abantu bonna especially parliament aba MPs ensonga eno bagitwale nti nkulu. Tetuli ano nti waliwo abatubuuza nti dokita nga temusiima, tusiima nnyo naye bagamba omuganda agamba omusiima bwongerwa ndige tuba mutuwadde nga kiri ekyo ekitono kye tukutte mu nkwawa ne tujja ekyo ekinene tuba twagala abantu babeere bulungi era tumanyi nti tujja kukola bulungi nga be twasaba byonna byonna tubiweereddwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala era tukyali mu nsonga eno n'amanyi nnyo. Kooti etuteeseeko ano obukwakulizo bwa mirundi 2 kye tuyita cash bail mitwalo 22 buli mutwe egiringa miliyoni emitwalo 6 naye ne tuteekako n'obukwakulizo bwa miliyoni 3 nti oli bw'aba abuzeewo. Tetulowooza ntugenda kubulawo kuba eno eggwanga lyaffe naye si kyabwenkanya okuba nti tujjukirenga ekintu kimu, kiki ekijja dokita waka kujjanjaba ani? Dokita teyejjanjaba, nze sobola kwejjanjaba, dokita ntasobola kwejjanjaba, nono tuvaayo okujjanjaba ki gavumenti. Ate mumanyi nga mu Uganda ebiseera ebisinga tujjanjaba bya bwereere. Kati badokita otandika obbateekako obukwakulizo bw'empiiya nakyo kinakyo kirumiza abantu. Kati naye ajja kubeera nga ali tempted ogamba ye bannange eggwanga terifaayo ate nga nze nfaayo n'amanyi gange gonna, naye ekyo tujja kireka wabbali, tujja bisootinga. Uganda gye tuwangaliramu ennaku zino tugimanyi naye oluusi si nteefu nnyo naye tujja tambulira awo naye tekyandibadde kirungi kuba ffenna mmwe ekibajja ewaka nange ekinzija ewaka kyekimu kuweereza ggwanga. So tekibadde kirungi naye munange kooti ebanga yagamba nti ejja tuteekako obukwakulizo obwo obutono tubugondedde era bali tukiriyalinga nakyo tukive mu ddiiro tubeere nga tutambula bulungi. Yeah.